Mukama omulungi yeebazibwa ab'emikwano banaye leero neetonda naasire nammwe munsaasire ab'emikwano. Nasoose nendirengamuko nnyina we nasoose okunoonya ku Mukama ne ŋŋamba ssaawa ya lakijja kuba ntuuseeka kati nzize nnyanguwa ntuuse wayiseeko eddakiika zibadde nga 2 wentereddeyo ntandika okuweereza era obusooka ndowooza bwe nasoose okuweereza nakakaka nakasooka nakaweereza ka praise god abeeno nakaweereza ku ssaawa 7:22 ati awo wennyinnyini ate nabadde ntandika essimu yange neyekyange essimu yange erina obuzibu munnange oyinza okuba ogirowooleza kirala yo nekola ekirala kanadde ntandise bwe nti naye ekyanga neezikira ye ŋŋamba battery temperature is too high shut down we shutting down n'ogizaako there and then era eddamu ne shutting down eva egenda kutawanya kati we shutting down oba olina ogireka eddakiika nga 3 okuddamu ekole ng'ogiggyemu ate n'eryanda buli kimu n'ogipangulula n'ogirinda neewola ekyamuka kaakati awo bwe kityo kyekivuddeko obuzibu bwange okulwawo bannange naye eddakiika nsigaza zino ziringa nga 25 kati muzina eddakiika 25 tusobola okugabana ekigambo kya Katonda era ekyo omwoyo omutukuvu kye yateeseteese oyitawo kijja kuba kiyiseewo mu linnya lya Yesu amiina. Mukama omulungi yeebazibwe. Kale katusabe essaala eggulawo tweyongereyo. Katonda omulungi, Katonda owannamaddala, Katonda ow'ekisa taata tujja maaso go nga tukuyimusa gwe mukwano gwaffe abadde mukwano gwaffe era ogenda kubeera mukwano gwaffe taata tokomye kati wabula ogenda kubeerera ddala emirembe gyonna Mukama wakati nga tugenda okugabana ekigambo kyayo omwoyo omutukuvu taata jangu ebyo byokka bye wateeseteese biyitewo leka bye biba biraba omukisa era leka bye biba bifuna pulatifomu eyitawo okugenda mu matu ga buli ssekinnoomu kyokka ekyavudde gy'oli leka kireke kuddayo nga tekikoze mulimu gwo Mukama bwe kiba nga kyazze kutunenya leka kitunenye bwe kiba kyazze tulungamya leka kitulungamye kyokka bwe kiba nga kyazze tuwabula natujja kifu ku maaso nakututegeeza ne tubadde nga tutwala nti bya bulijjo oba biri layiti Mukama nti mazima ddala by'amaanyi era bya muzinzi Mukama leka kijje kitutegeeze era kitubikkulira amazima ag'ekigambo kya Katonda mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata tusabye amiina. Awo ne tutandika nga twogera bwe tuti tutandisa ne script eno Matayo 20 olunyiriri olw'26 n'olw'27. Here it goes. Titekiibenga bwe kityo mu mmwe naye buli ayagala okuba omukulu mu mmwe anaabanga omuweereza wa munne oba anaabanga omuweereza wammwe na buli ayagala okuba ow'olubereberye mu mmwe anaabanga mudduwa wammwe. Mukama yeebazibwe. Mu ebyo ebigambo bye nsomyemu omuweereza n'ensomamu n'omuddu. Kati mu bigambo ebyo ttiimu yaffe eri ku kigambo a minister, a servant and a slave. Mukama yeebazibwe. Twagala tulabe ebigambo ki Bayibuli byesimbako essira n'amannyo. Mukama yeebazibwe. Tulabe na biki byetasimbako ssira kyokka nga ffe tubyagala nnyo. Ekisookera ddala nze ebirowoozo byange nafunyemu bwe nti titulina ekigambo kye twesibako naye nga mu Bayibuli tetukiraba nnyo kyekigambo a minister. Mukama yeebazibwe. Twaddira ewali ekigambo a servant ne tutuuzaawo ekigambo a minister. Mukama omulungi yeebazibwe. Ffe kituufu minisita ye muweereza naye ono owa Bayibuli gweyogerako n'embala zeeyogera mu minisita wa Bayibuli z'alina okuba nazo ndowooza eminisita si kye kitegeeza. Mukama yeebazibwe. Banga minisita yaani? Minisita ye mukungu. Omuweereza yaani? Omuweereza ye servant. Omuddu yaani? Omuddu ye a slave. Kati twagala tulabe, are we slaves before God? Are we servants before God? Are we ministers before God? Tuli baddu eri Mukama, tuli baweereza eri Mukama, tuli bakungu eri Mukama. Mukama yeebazibwe. Kubanga mu nsonga zino waliwo omukungu bingi byatakola era nze mbadde ku mikolo egy'amaanyi mingi naye buli we baaniriza ku mukolo nga kuliko omuntu avudde mu gavumenti nga kuliko minisita wa gavumenti bagamba batya oba minisita w'emengo bagamba twebaza Mukama
oba atwaniriza abakungu okuva mu gavumenti ey'Emmengo oba twaniriza abakungu okuva Emmengo n'abakungu okuva mu gavumenti ey'owakati. Mukama yeebazibwe. Era omukungu ajja nga mukungu. Haleluya. Omukungu bw'atuuse tatuula mu ntebe nga gye mutuddemu, eyiye erina okuba separate era nga ntegeke. Mukama yeebazibwe. Omukungu talya mmere gye mugenda kulya. Omukungu aba invited, tajja buzi. Omukungu ne bw'atambula aba ajjuddeko konvoyi. Mukama yeebazibwe. Kati ebyo byonna bitegeeza ki? Nti omuntu oyo si muweereza waffe wabula mukungu gye tuli. Tetulina namutuukirira. Banga maaso waliyo konvoyi emukulembedde n'emabega konvoyi amasase gali mu kyemba singa omusemberera. Oyo gwe bayita omukungu. Si muweereza. Era gwe omuweereza yeeyita omukungu awo okutukirako. Mukama yeebazibwe. So kakati twagala mu bigambo bino tumanye ddala ki kye tukola maaso ga Katonda. Olw'okuba tweyita abakungu twesanze nga tulina ebintu bingi nnyo bye tukola nga bya kikungu maaso ga Katonda byatatusabanga. Kubanga waneeno baamubuuza nti omuyigirizwa ani mukama waffe, ani omukulu muffe, nga kye bategeeza ani mukungu muffe. Who is that one we have to bow down? Ani oyo gwe tulina okugamba nti ow'amaanyi ow'amafuta, the anointing powerful one has come. Ne bamanyi nti bannange ani oyo muffe atagenda kuddamu kukima mazzi, tulina omukimira, tulina omuwoleza, tulina okugamba twalira ne mu kinaabiro n'anaaba munaabi. Who is that one? Peetero ne yeeswanta awo. Yokaana n'agamba nti nze musula mu kifuba. Buli omu n'awulira nga yeewera. Peetero n'agamba siya, nze kunze kwe bagenda ozimba ekkanisa. Ayo gamba otya nti gwe simanga nga buli omu awo yeesunga buki bukungu. Laba Yesu bw'abaddamu ng'abagamba bw'ati nti ayagala okuba omukungu mummwe oba omukulu mummwe. Who wants to be a minister in you? Let that one serve his brothers. Nti ate oyo ayagala okuba ow'olubereberye. Waliwo omukulu naye nga si wa lubereberye. Naye oyo ayagala okuba first, ate oyo asaanye n'ava ne ku leve ey'okuba omuweereza w'abantu n'agenda ku leve ey'okuba omuddu. Mukama yeebazibwe. Ebigambo ebyo Pawulo teyaliwo nga babyogera, but the guy called those words. Omusajja yabikwata, yasoma bisome teyaliyo gye babyogerera, naye yabikwata n'abitegeera, era obulamu bwe bwatambula butya. Katusome ne scriptures za Pawulo. Mukama yeebazibwe. Ey'oluzu ndi ku ya Luganda, sorry, ngeze ku scriptures za Pawulo zino. Mukama yeebazibwe. Tutandike n'ey'Abaruumi wadde ey'okubiri mu kuwandiika, gye tubatandika nayo kubanga Abaruumi yeesooka ku ebyo. Egambye bw'eti: Pawulo omuddu wa Yesu Kristo eyayitibwa okuba omutume eyayawulibwa enjiri ya Katonda. Mpuliririza. Pawulo omuddu wa Kristo, but he has a calling, he is an apostle, eyayitibwa okuba omutume. Nakyo Bayibuli ekyogedde nega nti ate eyayawulibwa ku lwaki? Ku lw'enjiri ya Katonda. Mwawule mutume naye ate muddu. Mukama yeebazibwe. Era obulamu bwe bw'obusoma the way how he could handle himself, yali yeyandolinga ng'omuddu w'abantu, naye mu maaso ga Katonda n'abeera ow'olubereberye. Oyo Pawulo teyali bubeezi mukulu mu banne, naye yali wa lubereberye mu banne. Bweva ku musajja ataatambulako na Yesu naye yawandiika ebitabo 17 mu Bayibuli. Ate ebyafaayo bigamba bino byokka bye baagadalinga, naye yawandiika gundi amabaluwa letters ge yawandiikiranga eri amakanisa mbu gali mu 10 na 10.
bakuŋŋaanyaako zino 17 ze batuteerako mu bayibuli endala ne zisigalayo. Naye buli gye yavanga yabasindikiranga ebbaluwa. Lwaki? Yatuukanga ensi yonna ye mubulizi w'enjiri amanyiddwa ayitibwa buli wamu, naye omulembe gwe yalimu n'abalala baagulima. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba nti yatuuka n'ekiseera ng'ewamu takyagenda wabula ng'asabira akatambaala ke ne bakatwala gye katuuse ne kakola omulimu. Bannabbi b'obulimba gye baabijja bo ne babyesibako, naye ng'oli yakikola olwa availability ye nga tasobola kuba mu bifo 10 mu ssaawa y'emu nga bwe kyali kyetaagisibwa, ng'ate talina baamaze kutendeka bamuliko bayinza agenda bwe bakola gwe yakola. Era ebiseera bwe byatuuka ng'amaze okutendeka ba Timoseewo, ba Filemoni, ba Tayitasi, baani bonabona n'atandika agenda ng'abasimba gye yava. Mukama yeebazibwe. Naye yeeyita muddu, ate si mulundi gumu. Tugendeko ne mu Philippians, mu Bafiripi essuula esooka olunyiriri olusooka. Mukama yeebazibwe. Yeeyita muddu ono omwami. But for us we call ourselves ministers. Ffe tuli bakungu. Mukama yeebazibwe. Abafiripi essuula esooka olunyiriri olusooka egamba bweti, Pawulo ne Timoseewo abaddu ba Kristo Yesu eri abatukuvu bonna mu Kristo Yesu abali mu Firipi wamu n'abalabirizi n'abaweereza. Uliriza, mulimu abalabirizi muno, mulimu n'abaweereza, mulimu n'abantu ba Kristo bonna. Naye mbu ye Pawulo ne Timoseewo be baddu baabo. Mukama yeebazibwe. Ekyawandiikibwa ne kiddayo Yesu kye yabagamba mu Matayo 20:26 olwa-27 yabagamba ayagala okuba ow'olubereberye abeere muddu wa banne. Mukama yeebazibwe. Ono nakkiriza okuba omuddu ku lwa Katonda. Naga ndi muddu ku lw'abatume mwenna, ku lw'ababuulizi, ku lw'abayawule, ku lw'abaki abali e Filipi, abali mu Bafiripi. Mukama yeebazibwe. Naye ffe olwaleero Mukama paasita olufuuka paasita ng'afuuka mukungu. Kumba olufuuse paasita olina kufuuka muddu w'abantu abo. Actually si muddu waabwe, olina kufuuka muweereza waabwe. Kumaye ani gw'olina ofuukira omuddu ye Katonda, naye ani gw'olina ofuukira omuweereza ye nze gw'oweerezaamu. Your time to become a minister is coming. Bayibuli egamba bweti, mbu be baani abo abambadde enjaayi byambalo ebyeru ebimasamasa abayimba oluyimba olujja olikyava mugamba baleke. Abo be baava mu kutegana, be baava mu musaayi ogw'omwana gw'endiga, abeeresa ekibi, abateegatta na bakazi bansi, abatanywa mwenge gwa nsi, abeerumya ku lwa Kristo, abayiwa omusaayi gwabwe ku lw'enjiri. Beebo bannange, mbu ng'ekyambalo kye bambadde, mbu nga Bayibuli egamba n'oluyimba lwe baali bayimba nga tewali n'omu yali asobola luyimba okuleka ng'ali amanga them. There we shall be ministers. Those are the ministers. Abo be ba minister. Niwe tuba tuli wano ku nsi tuli ba hustlers. Tuli Mukama yeebazibwe. Mukama omulungi yeebazibwe. Katusome ne Titus 1:1 egamba bweti, Pawulo omuddu wa Katonda era omutume wa Kristo ng'okukkiriza kw'abalonde ba Katonda bwe kuli n'okutegeera amazima agali mu kutya Katonda. Naye Pawulo omuddu wa Katonda era omutume wa Kristo. Bannaye this guy y'ensonga lwaki yali wa lubereberye. Ensonga lwaki ndeese ebyawandiikibwa bya Pawulo bino yiino. Kubanga scripture ya Yesu yatugambye ayagala okuba ow'olubereberye abeere omuddu ku lw'abanne. Then from there nenzija nga ngoberera mu bonna ani yakkiriza okuba omuddu mu lw'abanne era yali wa lubereberye. Nenoonya Pawulo, Peetero yeeyita omuddu nga taliimu, nenoonya Yokaana abeere omuddu nga taliimu, nenoonya ani abeere omuddu nga taliimu. Banne olwaleero lwenfunye ekyama, lwaki Pawulo yali great? Bannaye essimu yange kizibu ddala. Really ntawaanyiza nnyo ate leero oba kiki simanyi na kumanya. Emizimu tegyagala tuyigirizibwe bino. Buli we beetereddemu bweti mba naakatandika okugerawo nti ngeevaako kati n'obudde buno
buweddeyo naye I would like to wind up sabayo akadde kaddakiika ne weziba 5 zokka so that I may wind up badde ng'obudde buwedde n'essimu yange era nabadde empeereza ntandise neddamu era neezikira nabagaye bwezikira ogiwa eddakiika ezitakka wansi wa 3 oba ogizzaako ngiddamu nakati simanyi kuba sizigwezezza eddakiika 3 naye era eyokerera eti eyinza okuddamu obudde bwonna ne kale katumalirize bwe tuti mukama omulungi yeebazibwe Pawulo yatwala embala Yesu gye yabalikira nabaga mwayaga okuba olubereberye bale Pawulo tumuwulidde nga yeeyitomu Eba ministers, simanyi na vocabulary eyo gye yavojingiza mu kanisa. A minister of God, no, we are servants of God. And actually, who is it? Can defining ebintu bino. Who is a minister? A minister yoyo munnyonnyodde ye mukungu. Era olw'okuba yembala gye twatwala, that's why tubeera maaso ga Mukama wakati mu kusinza ng'oli ali mu kugaaya chewing gum. Lwaki ali mu kugaaya? He is a minister. Minister talina kudda awawanika emikono. Mukungu. Okitegeera? Bw'atutuula bwe tutinga tusalako tetulina nyambala gye tugambe nti tugiyingiza mu kanisa. No, as we enter, as we stay. Bayibuli tulagira okujjanga bwe tuli naye tetugamba sigala nga bwe tuli. Mukama yeebazibwe. So kati ebyo byonna bitudefiningira ki? Ebyo byonna bitulaga ki? Nti twetwalira ddala mu levo y'obukungu. Bayibuli egamba mu Malakayi 1 n'egamba nti obanga omwana assaamu kitaawe ekitiibwa n'omuddu atya mukama we, kale obanga nze ndi kitammwe okuntya kwange kwe kuliwa, ekitiibwa kye mumpa kye kiriwa. Obanga ndi mukama wammwe okuntya kwange kwe kuliwa. Mukama yeebazibwe. Ffe tetutya Katonda, tetumuwa kitiibwa. No. Nagenda okulaba nga owooluganda azze kusuula ku kyaki teyazze na byakwebika agenda ajjayo olutimbe lwe batimba mu kyaki nga ye yeebika. Ate obiweera ki ekitiibwa? Oli mukungu. Mukama yeebazibwe. But if we know, we get to know that tetuli bakungu maaso ga Mukama, tujja kuwa Mukama ekitiibwa, tuwa abantu be ekitiibwa, ate tumutye n'omutya. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egambe bwe tuba muddu waki Pawulo yalondayo okuyita omuddu, nawaki Yesu yatugamba abaagala okuba aboolubereberye tweyise ng'abaddu. Omuddu atta wiiru ze zonna n'asalawo agoberere wiiru ya mukama we. Era kyovulaba omuddu teyeesalirawo naki kyagenda kubeera, wabula mukama we yamusalirawo. Kati nze wendi ndi muddu wa Kristo, kubanga nekyendi si kye nasalawo mbeere, kye nayagala okubeera yakinjijjako nampa kino kyayagala mbeere. Bayibuli eyogera ku balaawe, nolowooza bo be basalangawo balaayibwe. Kabaka mukama waabwe yasalangawo babalaawe, oyo ye muddu pyuwa. Bwe baba basazeewo mulaawe aleke kuzaala na kuwasa, fine. Akkiriza bukkiriza nga mukama we bw'agambye. Kati ne Kristo bwe bw'obugomvu bw'ayagala gye tuli. Tukakkane mu maaso ge. Bw'aba asazeewo nti ogenda kuba business person, ogenda kubeera mubulizi wa njiri, kyekyo kyakoze. Bw'oba olaba ng'akulaaye, fuuka omulaawe we ku lw'enjiri. Naye ate onoogenda okulaba ng'akuddiza bingi. Mukama yeebazibwe. Kati ekyo Pawulo yakifuna n'agamba nti bannaayi, nze n'okuwasa tekuli mu byampandiikibwako, nkweso ye ndi muddu kankolo n'alaayibwa. Yesu yagamba ati waliwo abazaalibwa nga balaawe, waliwo abeeraawa. Mukama yeebazibwe. Kati ye Pawulo yali teyazaalibwa nga mulaawe, wabula yali yeeraawa ku lw'enjiri, ku lwa Katonda. Yakkiriza Katonda n'amulaawa. Mukama yeebazibwe. So kakati mu ebyo bitegeeza kireka tutwale embala ey'obuddu. Onootwala embala ey'obuddu tekigenda kuwa hard time okukkiriza Katonda kyagambye, kubanga ojja kumanya ndi muddu we, kyagamba kyenkola. Bw'aba ngambye kino nkigabe, ogenda kigaba. But bw'oba ng'oli mukungu tebajja kumala gagamba nti gaba essimu yo gigabe, tebajja kumala gagamba nti gaba ekiteeteeyi kyo kigabe, tebajja kumala gagamba gaba engatto zo zigabe. Never, kubanga naawe oli mukungu. Naye bw'omanya nti ndi muddu, mukama wange aŋŋambye essimu eno ngiwe so and so, aŋŋambye ekiteeteeyi kino nkiwe so and so, aŋŋambye engatto eno ngiwe so and so, ogenda kikola kubanga oli muddu oyo akulagidde.
amina ate tubeera ba servants tutya we are servants to you people kati nze ndi musumba naye ndi servant eri abantu b'empeereza siri servant wa mukama tuli baweereza ba mukama have you ever ministered before God oba served before God kale kati kitwaye bwetu ffe tweyita ministers of God but we don't know that what it means really mukama yeebazibwe okubeera minisita wa katonda kigambo kigazi kigambo kikulu oba okubeera kale kankiyite servant kubanze minisita sikikiririzaamu mukama yeebazibwe okusaavinga mukama alina bamalayika babamusaavinga mukama yeebazibwe he has his own angels who serve him bayibuli egamba buli lwayagala okutuma ng'ayita gabudyeri bwe yayagala okulwana ng'ayita mikayiri bwe yayagala ng'omusinza ng'ayita lusifa oyo neyeegwagwawaza n'agwa mukama yeebazibwe ye ayina abo be baweereza be ffe manyi kye tuli baddu be abaweereza eri abantu be ffe tuli batume be abaweereza to his people mukama yeebazibwe bino bye ndi mu kwogera am I preaching to God? I'm preaching to you but I'm serving who? And I say who? I'm serving you. So if I treat you badly singa nkuyisa bubi singa sikusaamu kitiibwa njagala onvunamire buli kimu kiba kitegeeza obuweereza bwange bunnemye olw'ensonga nnemereddwa okuba omuddu wo ono yabagamba ayagala okuba omukulu mumwe akkiriza abeere omuddu ayagala okuba omukulu bamugamba abeere omuweereza naye ayagala okuba ow'olubereberye yabeere omuddu Matayo 2:26 nga bwe twagisomye mukama yeebazibwe kamalirize bweti nti who is a servant omuweereza yoyo mediator ajja ebintu ew'omukulu najja n'abisaavinga mu bato oba mu bana abalala omuweereza ye maid mukama yeebazibwe omuweereza ye weyita mulaba emirimu gy'abantu abo ababiri kalakita zaabwe maid ne weyita bye bakuwa si byabwe naye balina gwe babijjeeko omwana w'ewaka ani amuwa emmere maid naye ani aba yagiguze taata tutegerekese so kati kitegeeza ki ne maid she deserves also a respect era bwe bamala okulya oli agamba bulungi nnyo webale kufumba nnyo ani gwe yeebaza maid naye ani yaguze taata mukama yeebazibwe so kati nange respect gye nnyina yakubanga nnyimiridde mu foods z'oyo katonda nkuleetedde emmere eya katonda gye yampadde nkuleetere kati awodiza bino ki offering love offering bana ekigambo kinkutteko pasita munaye nywayo ekipa ya soda bannange bino bibadde bwebi ebyo babiyita batya love offering that is nga bw'onoddamu maid nti munaye weebale kufumba nnyo mpoomeddwa mukama yeebazibwe kati mu buli ngeri omulimu gwa waiter era nze bwe mba ngenze mu woteeri waiter buli wakwemeumawo kuwa mu mugamba tweyanziza nyuma okitegeera naye bw'omukwasa ssente nga naye agamba tweyanziza mukama yeebazibwe naye ani aliwo okulwa munne waiter yaliwo okulwa ng'obanze ndiwo okulwa waiter nze customer kati kambabuulire bizinesi eno eya katonda oba ekkanisa bw'ebanga restaurant katonda ye boss nanyini restaurant fe abaweereza oba abasumba we are waiters you are customers the one who is most respected ye boss kubanga ensonga lwaki ffenna we tuli owookubiri ye customer nze waiters ensembayo kati ekyo singa nze nkimanya nti mmwe bendi mu kuweerezaamu muli bakama bange mukama yeebazibwe mwe mugenda okumpeesa engule mu ggulu in other words mwe mugenda okumpeesa omusaale wa katonda singa mbakwata bulungi kati ekyo kankizze ku ggwe nti singa omanya nti kwaya eno gy'okulembera abantu abo abakwaya b'okulembera be bali kuweesa engule mu maaso ga katonda ate be bakusasuza mu maaso ga katonda oli weyita waabwe they are your customers mukama yeebazibwe ekyo kigenda kuyamba okumanya nti siyina baboggolera siyina vuma bavume sinaba naawe oyimba mpulira ojejemba bujejembi olina okumanya nti abo baki bakama abo
Because you are a waiter, you are a servant to them. You are not a minister to them. You are a servant to them. Olimuweereza waabwe. Era when you go back again, noonya abantu abamanyi otendeka amaloboozi bw'oba togamanyi gatendeka bajje bagabatendeke. Bw'oddayo noonya ennyimba ze batamanyi goziyige nga tebanaziiga ojje ozibayigirize. Noonya abamanyi owandiika ennyimba bw'oba tomanyi nga ne mu bo temuli amanyi bajje bawandiika ennyimba empya baziyige. Mukama yeebazibwe. You are serving them. Kati after serving them genda maaso ga Katonda batuukire ku Namulondo basabire Mukama abanenye okomewo bagambe bane Mukama yatunenyeza bwati. Mukama yeebazibwe. You are serving God but you are serving people. Oli Katonda tuli muweereza nga tutuse mu ggulu wali nga tuvunama tumusinza nga tuli mu Yerusaalemi empya awo tujja kuba tumuweereza direct. Era nze ndi musumba ate mu ggulu ndi simba nja kuba si kyabasumba so nja kuba si kyabaweereza awo nja kuba mpeereza Katonda wange. Mukama yeebazibwe. Ne kati mbiro byange by'okuba obulamu okuba omulamu I'm serving to you. So I'm your servant, I'm a slave to God. So kati my true name I'm God's slave, your servant. I'm not a minister anyway. Mukama yebazibwe. But it's true okukakana okungi nemanya amatwala nemanya limitations zange oba naawe nomanya limitations omu Mukama mwagenda okusanga Bible egamba ekya nti asanga abeetowaza abamenyese abakakkanyi n'abayimusa n'abatuuza n'abalangira. Kati ate n'asanga abali waggulu abamalala abeejijimbya abaministers abakungu n'alyoka abakakkanya olukungu lwonna n'alukuba n'abatuusa ku level y'abaslaves. Kati we bakkiriza nti we are slaves before you and we are servants before people, then ne balyoka basitulibwa buto. Mukama yeebazibwe. Kati tokkiriza Katonda asooka amale kukuba kuteeka wansi okukakaza nti you are our servant, you are his slave. Nedda gwe weekakkanye okkirize nti Lord I'm your slave. Lwaki njogera ku slave maaso? Slave yono mwogeddeko emabega kawo nti yatta wiiru ye yonna n'asalawo agoberere ya mukama we. Mukama yeebazibwe. So kati tukkirize nze sigenda kutta wiiru yange ku lulwo gwe gwempeereza kuba naawe oyina eyiyo naye ngenda kutta wiiru yange ku lwa Katonda gwenkola ki gwennyimiririra mbigere mpeereze gy'oli. Mukama yeebazibwe. Yesu yagamba nti obanga mumpita mukama wammwe ate lwaki mba naaza ebigere? So nga mu buli ngeri abagamba mmwe bakama bange mmwe mwanzigisa mu ggulu nze nandisigadde eri nga ndi Bayibuli egamba nti nga nzizeeyo mu nsi ebeerekamu. Yali mu nsi ebeerekamu n'avaayo n'ajja mu nsi etabeerekamu. Lwaki? Lwakubeera ffe bwe yali ku nsi twali yali mukama waffe. Nkyogedde ntya? Twali mukama ffe twali bakulu be. Ayogera atya nga bamusanze nnyoko ne kitaawo nnyoko ne baganda we bamuyita n'agamba bammange ne baganda bange be bana bawulira ekigambo kya Katonda. Kati njagala tutwale obwetoowaze obwo nti Yesu bwe yali ku nsi ffe twali ku levo y'abamaama be n'abaganda be. Yesu ye yali omukulu mu ffe. Ffe twali abakulu ku ye. Lwaki twali bakulu gy'ali? Bayibuli egamba mu Bebbulaniya 5 olunyiriri olw'omusanvu nti ennaku zonna ze yabeereramu obulamu n'alyokanga akaabanga maaso ga Katonda n'asindanga n'asaba okuyita mu kiro ng'asaba Katonda n'amulookola mu nnaku ez'okufa. Ku lunyiriri olw'omunana n'agamba nti newankubadde nga yali mwana naye yatoola embala ey'obuddu. Mukama yeebazibwe. So Yesu ng'ali ku nsi yali muddu. He wasn't a minister. Yensonga lwaki yayambalanga lugabire emu n'ekkanzu emu. Minister kyatasobola kukola. Era n'abamu ku mmwe ekyabagobya mu kwaya kuba kwaya ekyusa nnyo ate gwe kyokyusa naawe ne kwaya n'ogiddukamu. Mukama yeebazibwe. So let's calm down nga Yesu bwe yakkiriza n'atoola embala ey'obuddu wadde nga mwana wa Katonda. Yes, katogala nti nkuyita omuddu ndi mukusala mayinja. Kyo kiri ekituufu ky'oli. We know you are a child of the Most High God, as the Bible says in Psalms 82 verse 6. Nti oli Katonda, you are a God yourself. You Bible egamba muli bakatonda ate muli baana bo yali waggulu ennyo. Kati ebyo tetubikuggyeko ebyo byonna byonna ebitiibwa naye kkiriza okkakkane wansi kubanga ensigo emala kufa n'eziikibwa mu ttaka n'evunda awo n'eryoka esitukayo nga ki
nga a plant kati gwonoositukiranga minister walinde walijja but as per now Yesu Bayibuli egamba nti buli vivi limuvunamire buli lulimi lwatule eyakkiriza n'atwala embala y'obuddu kati yavunamya buli vivi na buli lulimi gwe lwatula nti oyo Yesu yaani ye Mukama yeebazibwe so kakati ekyo kiki ekitegeeza Mukama yeebazibwe kati mu bufunze endowooza byonna bisatu tubirabye oli omukungu tumuve nako omwoyo gwa bukungu gwatuyingirira ne gutusalako maaso ga Katonda bw'abanga ne Kristo yennyini yeeyitamu ddu nti yatoola embala y'obuddu Mukama yeebazibwe Hebrews 5:7 okkirire paka nga ku 10 kyemanyi ebigambo ebyo weebiri kubanga mbikakasanga weebiri kambisomeko wano Mukama yeebazibwe Ebbulaniya 5:7 nti oyo mu nnaku ze yabeereramu mu mubiri gwe bwe yawaayo okwegayirira n'okusaba eri oyo ayinza okumulokola mu kufa n'okukaaba ennyo n'amaziga era bwe yawulirwa olw'okutya kwe Katonda olw'omunana newankubadde nga mwana naye yayiga okugonda olw'ebyo bye yabonaabona awo bwe yamala okutuukirizibwa n'afuuka ensonga y'obulokozi obutaggwaawo eri abo bonna abamuwulira Mukama yeebazibwe eno version bwetyo bwekyogedde naye ate version endala egamba nti newankubadde nga yali mwana yatwala embala ey'obuddu mu maaso ga Katonda nti naye bwe yamala ebyo byonna n'alyoka aweebwa erinnya erisinga amannya gonna buli vivi limuvunamire bitya Mukama yeebazibwe nti abo bonna gwe bavunamire oba ne bamuwulira Katonda gwe yayita kabona asinga obukulu ng'engeri ya Merukizadde ekiweeri bwe tulinako ebigambo ebi kwegamba bingi nyaawe ebimwogerako mu maanyi ge Mukama yeebazibwe bingi ebimwogerako mu maanyi ge naye afuta okukkiriza okutoola embala ey'obuddu Mukama yeebazibwe so kakati mu ekyo kikyentegeeza titweggyemu embala y'obukungu omukungu ayambala nga bw'ayagala mu kifo kyonna lwa nsonga tewali ayinza kugamba ku mukungu era kyova olaba omusumba gambako n'onyiga lefuti omusumba gambako n'ova mu kyaki lwaki kubanga oli mukungu oli alina statement gye yakola mu buweereza eno ewaffe n'agamba ekikulu abantu abamu balowooza bo batuukirivu nnyo ffe tuli ne balyoka batandika otujajinga gundi awe judging you nalabako akafaananyi ng'embizi eri mu bitaka mu bisooto yeevulungula kati ng'endiga ye eribbali waabyo ng'egigamba va mu bisooto ng'embizi egiddamu stop judging me naye nga ye embizi eri mu bisooto ekola ki yeevulungula kati some people whom you're saying that they are judging you they are not judging you they are telling you the truth bwe mba nayitibwa Katonda kuweereza gy'oli nga ndi muweerezaawo sisobola kulaba ng'embizi eri bwe yali nga yeevuluwenga mu bisooto nga naawe oli mu kwevuluwenga mbwenzi oli mu kwevuluwenga mu bujeemu mmanyi Mukama kyeyagamba okukola naye wagaana okikola ate nkikugambako obuzonjejinga nkujajinga manyi ennyambala entuufu Katonda Bayibuli gyetugamba okwambala ate kakati nkugambako okyuse ku nnyambala don't judge me I'm not judging you, but the truth is, you are in a miniskirt. Kyusa kamini oyambale nga abalala olaba oba tunaddamu okujudging. We are not judging you, but we are pinpointing on you. Ekizimbe ekyo ekizimbye ejjuta eryo tulina odditungula ate we tulitungula tulina oddinyiga n'ekinyusi ne kivaayo. Awo nange bagenda kunkyawa am judging people. Ebyo mbikomezaawo mbikomezaawo but that is the reality twejjemu ekyokuba abakungu mu maaso ga Katonda tutoole embala y'okuba obuddu bwe tunamala tutoole embala y'okuba abaddu nga tuli baddu ba Katonda tuli baweereza ako nkaagala nnyo era ye tayito yange era bwe mbaze neeyanjula nga mbaze musumba mugagga
bwe mmaliriza bwentyo nga mbagamba nze omuddu wa Kristo naye omuweereza wammwe. Ndi muddu wa Kristo mpeereza mmwe. Era nze bw'ondabanga mu maaso g'omanya omuweereza wange wuunaze, my weight has come. Munaye nze ndi muweerezaawo. Kale ndi teacher. But whom am I teaching? Is you. Kati omwana n'omusomesa ani asasula munne? Omwana buli lwaleeta fees ng'omusomesa aweebwa omusaala. Kale ndi musumba. Whom am I pastoring? You. Ndi mukusumba ndiga. Kati endiga n'omusumba azisumba ani asasumisa munne? Ndiga ze zisasuza omusumba buli lwazisumba obulungi nannyini ndiga eri ng'asanyuka ebiriga binyirira nga abulesinga omusumba. Mukama yeebazibwe. Kakati bwe mbanga bw'endiga yange gyensumba kati ate endiga yange bwe nkulaba okyamu ova mu kkubo ova mu kisinde kyenjagala tutambuliremu. Ki kyennyina okukolera is to bring you back amuzina endiga. Nkulaba obula ogenda, I have to leave this 99 and I come for you the only one. Ate when I come for you bwe nkugamba ng'ongamba stop judging me. I'm not judging you. I want you to stay in the right path. Mukama abampeera omukisa gye bituuse mugenda kunkyawa nkomyawo. Mukama abanjagalire wamma. Amiina. Kasabe saala eggalawo. Katonda owa ddala, Katonda ow'amaanyi, Mukama nkwebaza olw'ekigambo kye tuwulidde. Mukama ow'amaanyi ssebo, oli w'amaanyi mu kulwana entalo. You are mighty in battle. Katonda waffe Taata, tusabye ng'ekigambo bwe tukiwulidde kitukolemu omulimu, kitujje mu ba ministers, kituleete mu ba servants ate mu baslave. Tumanye ki kye tulina okuba. Kyokka era wakati nga ffe tuli baweereza mu bantu bano, nabo bamanye nti tuli baweereza gye bali. Tuli basumba baabwe, tuli basomesa baabwe, tuli baweitaazi baabwe. Amiina. Abasumba mboogeddeko ne mbagamba bategeere nti baweereza b'abantu bano, so bakkakkane gye bali. Kyokka n'abantu bano nabo mboogeddeko nti bategeere nti bali abasumba be babasumba be balina obbakuumira mu makubo amatuufu. Kakati bwe bajja obbagamba kubaleka eggamba nti babajaajiika. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabye kigende era kituuke erinnya ekyo mu linnya lya Yesu atalemererwa era ataggwaawo. Amiina.